we are going to do the most important thing for National Unity Platform batongoza ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda okwesa mu kuvanya ku bwa pulezidenti mu kulonda okw'omwaka ogujja. Ekifaananyi kitongozeddwa omuwagizi w'ekibiina kino Joel Ssennyingi nga ali wamu n'omumyuka owakulira ekibiina kino mu kika kuno Dr. Lina Zedriga. Ssennyingi ategeeza nti kati tebatongoza ekifaananyi kino bagenda kukitiima mu kifo kyonna okutolola eggwanga. Alabudde poliisi okumya okutimbula ebifaananyi byabwe atyo n'asaba akakiiko by'okulonda okubayamba ku bantu abasusse okutimbula ebifaananyi byabwe. Tulina okwemulugunya ffe nga NUP. Tuzze tulaba poliisi n'amagye nga bawonula ebifaananyi bya Honorable Kyagulanyi babijje mu bibuga ne babiteeka ku zikabangali zaabwe ne babitwala wa tetunnategeera wa bwe babitwala. Naye ate nga bwe bakola ekyo ategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kajekenenya emikono gye baabawo ekiseema omuntu waabwe okuvuganya ku bwa pulezidenti. Ono ategeeza nti bakutandika okutalaga eggwanga okunga abalonzi n'okugula ofiisi z'ekibiina. Nga tuwayamuko ne bannayuganda nga tugulawo zi ofiisi zaffe zo zikyali mu nteekateeka yaffe. Bwewaawo tubadde tubaliriza emisango tubaza Katonda ogwo omusango gwavuddewo ne tuguwangula kati tutegekera nominations n'ebirala. Yes, abawandiisi b'ekibiina kino David Lewis Luwongoya alambuludde ku nteekateeka za Kyagulanyi z'okugenda okuwandiisa nga 3 omwezi ogujja. I wanted to just give another update about 3rd November that as you all know we are on course. Our presidential candidate, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, will be nominated on the 3rd of November. And onakatiza n'enteekateeka zaabwe ez'okutwala buli w'ebyokwenda enyigira mu kulumba ofiisi zaabwe mu mbuga ez'amateeka. Or to bring action against the regime, and individual officers who have been participating in certain actions. And indeed one of the cases we are filing this week is in respect to this beret, because we had filed another case initially. Ye Dr. Zedriga ategeeza nti bamaze okuwandiisa bannakibiina mu bitundu eby'obukiikakkono bagenda okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti saako n'okugulawo ofiisi. I have 3 things to celebrate. We have successfully nominated our candidates across northern Uganda for members of parliament. Incredible people. The community is very resilient, and also those that are for other levels. Twogedde ku bannakibiina ne batubulira ku nteekateeka zaabwe. Gera abantu bange ab'omu Rubaga South naye tubasuubiza era nga tubategeeza baganda bange ebipande bye tugenda kubikuba bigende mu bitundu byonna eby'eggwanga biyinza okugamba nti buli muntu yenna gy'asibuka. Twaniveirinze presidential poster eya mukama waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era ensi yonna esanyukidde poster eyo. David Tamale yakusakidde guli ku Lwabukedde TV.